Fanja kufuka malaika kubanga nze sifa mbanchusiza buchusa kyambalo atali mulokole bwafa etachusa kyambalo atali mulokole bwafa kyambalo bwakichusa achusa adamu muzimu kubanga ekyokulabirako bwafa ojja kumulabirako enkyosolo kumulabira mu pusi ate luli n'omulabira mu kinyonyi ate buli n'omulabira mu mbuzi ate buli n'omulabira mu buuka kwegamba taina formula ntuufu gyasobola okulabikiramu abaina formula eyenkalakalira gyalabikiramu Katonda taina formula ntuufu gyalabikirangana Katonda teyefuula kuba bayinza okugamba nti Katonda ayinza okugira mu kinyonyi leero nagira mu munaku leero nagira mu mugagga leero nagira mu gundi naye yefuula lwaki Katonda teyefuula nti nanyini nze nanyini bwenfumbye emmere nze mmanyi birungo kibye naateeka mu mmere gwe bwojja n'olya neekuwoomera bw'oba oyagadde osobola okumbuuza nokiwuliddeko nti Katonda leero yajjidde mu munaku Katonda leero yajjidde mu mukyala kasooke malejo nti Katonda teyeefuula lwaki nti nze bwenfumba emmere naye nkukyaza gwe n'ojja n'olya n'owulire woomye gw'oli wa ddembe okumbuuza nkozesezaako emmere n'okuwooma naawe n'onkoppa kati nanyini teyeefuula Katonda ali ekyo kyali ekyambalo kyayagala okwambala kyayambala kati sitaani akopa Katonda tasobola kugira mu buwuka Katonda tasobola kugira mu nsanafu Katonda tasobola kugira mu kinyonyi niyo kugira mu munkuseere kuba waliwo akagero ke banyumiza mbu bali awo ne batereeza bamaze okutereeza mbu basuubira Katonda okujja ne wajja omuntu omwavu ennyo ne bamugoba Katonda abagamba nebyo ebintu nabyo uli nabagambye ekintu ekyo mukijjeewo Katonda abakozeseza buyinza bwe nga bwali omniscient abakozeseza buyinza bwe okujja gy'oli buyinza bwe nesi Katonda yennyini ne tugamba nti emizimu lwaki omuntu afuuka muzimu ng'afudde Bayibuli yagamba nti omuntu bw'alokoka afuuka kitonde kijja kitegeeza nti ebikadde byonna bigenze kati omuntu ono ateeka ekitabo kye bwe kibeera mu amannya ag'okufa gasangulibwamu ne batandika omumuteekateeka ng'omuntu bamuzimba ng'akyali ku nsi oloka ki ekifuuka ekitonde ekijja yo spiritual whatever oba yo bwendokoka ekifuuka kitonde kijja ekisooka my spiritual my soul kati my soul yange eno bwegenda ekula neeno ku body physical body ntandika okukyuka ntandika okukyuka nnyinde nnene neekogga sikyentegeeza nkyuka ntya ku physical body ku byenkola engeri gye neeyisaamu appearance n'ebikolwa bisi byanjawulo appearance yesigala yeemu okyusa bikolwa ekyokulabirako appearance naye esobola okukyukako kubanga oyinza okulokoka nga emizimu gyakunywadde wasigala bigumbagumba kati Katonda nakuba lipeya nibagenda sanga mulimu abengumba banja kati angumba bayinza kubeeramu nga balya bubi ntukola ki nga balya bakyalya bubi kati katudde oli tubadde tugenda wali tugamba tewali mizimu omubi n'omulungi tugamba nti oli omuntu gwe mbadde nga bweyogera kituufu kyeyogera nti emizimu giri luddawa giri mu bantu lwosanga omaama ali ku muwala we yamutambulirako buli bw'aba agenda kukola ka bizinesi ne kafa kubanga muwala we yamuvuma luli bwe yali akyali mulamu yamuvuma kati oyo mukazi oyo bw'afa ine essungu tasobola kugenda yeeri n'abeera yasigala wano ku nsi asigala ali mu mwana we buli mwana we kyakola obufumbo bufwa buli kyakola kifa naye kati ali mu mwoyo yakulaba ng'otambula waliwo omuntu omulala akugoberera ekyo akirabira mu spiritual realm gwe tosobola kiraba gw'okoma kulaba ebintu byo nga bifa kati emizimu mingi egitaayaya ku nsi kubanga muggulu tegyalinayo kifo ng'ekyokulabirako bw'ogenda mu Amerika nga tolinayo butuuzi otandika okwekweka ku street olw'eggulo ng'olabiriza abapoliisi ng'oweekweka omuntu bw'afanga mulokole asigala ku nsi kuno ng'azungu omuntu bw'afanga mulokole tasigala ku nsi tasobola nakundoosa omuntu bw'afanga mulokole kino kyenzikiriza ogamba tasobola kuloosa tasobola kundoosa kuba oli yagamba oli bwakugira mu kirooto omanyo yafa si mulokole omulokole bw'afa yagenda direct wa Katonda kati nange kambuze ekintu kyo omuntu bw'aba singa abeera pasitawo ddala nga pasitawo yali mulungi si bano baffere n'oba ng'olyawo osobeddwa ebintu byonna bikusobedde n'ojja n'olaba eddowoozi yo nga ligamba nti genda mu kisiibo genda osiibe ennaku 5 oyo abeera sitaani abeera muntu nze simanyi kuba mwabangasa oli aŋŋamba oli ne waba yali musumba w'omulabira mu kirooto kuba faya kale final word nti ekyokulabirako nti abantu bwe tulokoka
tugenda mu bifo byaffe Katonda we tuteekateeka tugenda kuwumula tetuddayo kukola kubanga tugenda kuwumula kuweereza Katonda waffe wabula ebisigalawo ng'abatuga abantu teri mulokole atuga muntu era kakati nja kukyogera bwentu kale sijja kugamba nti wali mulokole atuga muntu kubanga ennaku zino bangi abeeyita balokole ninga losanga ine essungu naganze siri kusanyuwa omuntu oyo yankola kiri siri kusanyuwa nga ine essungu kati omuntu oyo naye bwafa saawa zino omwoyo gwe gusigala wano nga gutuga banne gwe nagambako nti nalootako jjajja wange kirabika siggwe sinze waliwo gwe nagamba nti nalootako jjajja nga tutudde nga ne kacaayi tunywa nga jjajjawo yafa mulokole yafa n'ebyeddiini byammwe tebinna kankutangazeyo omwana soda waliwo ekintu ekibuzaabuza abantu nti jjajjaawo bw'aba yafa ng'ali ku nsi kuno kiki kye yali akola nga yali ayagaliza abantu be ng'asobolako abaana be ku bakansolinga n'abawabula kati omuntu oyo bw'afa n'ava ku nsi kuno n'agenda era akomawo atandikira kugira bana abatali balokole ontegeera bulungi kati nze bwemba ndi mulokole sikiriza kubanga Bibuli egamba nti nze siri Katonda w'abafu ndi Katonda w'abalamu nange nze sikiriziganya ne jjajja wange yafa atandike kujja kumpa amagezi lwaki teyampa amagezi ga kulokoka luli lwaki yali ampa amagezi ga kusamira oyo simukisikiririziganya naye kubanga oyo tali si mwana wa Katonda teyalokoka so tali kusaidia kubanga Yesu agamba bwatyo kati atawo ngenda kwongera ekibu balina Isimayiri lero mbuuziza nnyo simanyi ompulira mugamba abafu tebasobola leeta bubaka bulungi waliwo omuntu eyali abulira enjiri ku kituuti n'agamba waliwo omuwala eyafa nga bamugamba lokoka naye nga talokoka bwe yafa n'ajjira mukwano gwe n'amugamba lokoka kubeena ekiri eno kikambwe tuli muliro gutwokya ate mugamba omufu taleeta bubaka bulungi kato yali ani nti lokoka kubanga omuliro guli eno gutwokya naye gwe lokoka ne famire yonna lokoka wona omuliro ffe kyetugamba abalokole nti omuntu ono bw'aba yagaana ye kulokoka n'atuuka mu muliro ng'obuyinza bwa Katonda bwe buli Katonda ayinza mmukozesa n'amugamba n'ayinza okumuwa chance n'agamba olaba omuliro gwe gukwokya kankuwe chance olabuleyo abantu bo nga 2 oba nga 10 ate omuntu gamba mbwe abafuye w'omulabira atandikirawo robo shakalala kusindika mu nsenyi enkalu nkugoba anti uliriza tubasindika tutya mu nsenyi enkalu si kyetugamba twagala kugamba ffe bwe tubeera mu Bwakabaka obwenu Fotetuki Bwakabaka buli bwe tuba twavaamu kubanga olaba Yesu ye yagamba nti muliraba omwana w'omuntu ng'agira mu bire ng'ateeka entebe mu bbanga ng'agamba ennyanja leeta abafuubu ng'agamba oluguudo leeta abafuubu ng'agamba buli muntu yenna we yafiira nga baleeta omufuubu kiba kitegeeza nti omuntu we yafiira waali awo ontegeera bulungi mulokole oba si mulokole yes kisobola okuba kubanga abalokole tulinamu tuinamu ebibinja tubiyita ebibinja kale oba mutuukirivu oba si mutuukirivu wafiira wasigala waliwo omuntu asobola kuba yeeyita mulokole n'afa nga teyali mutukuvu naye nga mulaba ajja mu kyaki oyo bwafa ajja kusigala awo kubanga luli yali yeeyita kati Yesu atajja yita abakyabo bano okubayita nti ajja kubayita agambe mwe mujje mutuule ku mukono gwange ogwa ddyo mwe mujje mutuule ku mukono gwange ogwa kkono tulina ffe nawe tulagaawa ebyo omutuukirivu n'atali anti wuliriza agambye emikono gye ebi aboonoonya agenda kubatuuza ku mukono ogwa kkono ku lunaku luli si leero kati abatuukirivu abatuuze ku mukono ogwa ddyo agambe mmwe abateekateekebwa omukisa okuva kutondebwa kw'ensi eno mujje kumutuule ku mukono gwange ogwa ddyo mulye munywa omusanyuke kubanga bwe nali njala mwampa ekyokulya bwe nali bwerere mwannyambaza ku lunaku luli n'ekyo before judgment ne sawo zino abantu bayingira kusinziira Katonda ekyokulaba kankuwe ku nsi oli asobola kukola embaga ye n'akozesa kaadi naye n'abatalina kaadi nabo ne bajja ku mbaga kati abalina kaadi n'abateekateeka abo banaatuula nabo ne balya emmere ate n'abaana abatalina kaadi nabo ne balya kifaanaganako bwe kityo nti saawa zino waliwo abantu abayingira eggulu saawa zino ate waliwo abantu abagenda mugeena ate waliwo abantu abakyali magombe ate nakulogenda mugulu lwa nkomerero Katonda yasalawo nagambye nti nga nanyini mbaga bw'anaakola embaga n'ateekawo obusenge obw'abantu abali special nga bo tebagenda kuliira mu kyangaala bantu bali special naye nga balina amaaso nammwe mulina amaaso bo n'abatwala mu busenge obuli special mwe muliirawo mu kyangaala otegeera bulungi kakati bwe kityo bwe kifaanagana Katonda akola okwagala kwe ye ng'abaweereza bwe bali kakati ekyokulabirako Eriya yayingira eggulu nga tafudde kati bammeka abayingira eggulu tebafudde n'Enoka be bantu ne Melekizedeki bali 3
kakati olowooza abantu bonna bagenda nga tebafudde kati ekyo kikolebwa Katonda okwagala ekyo kimanya ng'omuntu ayingidde ensi ey'omwoyo kubanga ensi ey'omwoyo eyingirwa Katonda bawadde okwagala kwe Katonda yabawa okwagala kwe ne bakisesinga ensi ey'omwoyo ne bamanya waliwo abamu Katonda abawa ne basoma kumanya Bayibuli tebasuuka waawo abamu ne bagwa nga tebategedde ebyo na Katonda yabikola jukira luli Yesu ng'ayogera n'abantu mu ngero abagizi abo bajja ne bamugamba Mukama waffe lwaki abantu oyogera nabo mu ngero Yesu n'abagamba nti mwe mwaweebwa okumanya ebyamu by'obwakabaka bwa Katonda naye bano tebakiweebwa kubanga bwe bawulira tebawulira balina amaaso tebalaba balina ennyindo tebawunyiriza so ekyo Katonda yakiteekawo kubanga n'essaawa zino osobola okugenda osanga omuntu bwe bamuziika akyaliyo mu ntaana ate ne tusanga kiri omuntu yafa tubadde twogera twagala kuwawula ntugamba emizimu emirungi n'emibi wegiri ntugamba omuzimu n'emisambwa byebiruwa omusambwa ye muntu naye yali muntu naye omuntu akuze kiregeeza nti bwe yakula bamuwa amadaala omusambwa ye muntu afudde naweza emyaka 10 ejjembe ye muntu okutandika ku myaka 10 mpaka ku 5 ye jjembe kati omusambwa ye muntu aweza emyaka 10 ejjini ye muntu ali myaka 5 ejjembe ye muntu ayina emyaka nga 10 kubanga ebyo n'ejjembe byo byogeranga abantu bali bantu ekibabajisayini bajja kukola obuddu wano kubanga bajemera Katonda nze sijja kuva mu bulamu bw'ensi eno omusamiza anoonya nfune tajja kunfuna. Export TV to the world.